ekulakulanya oyagala kubeera mu nsi etakulakulana n'atunula eno ebbali owulira ssebo tutera okugamba abanyarwanda abali wano abagaa ti Rwanda ekulakulanye ennyo ne twagamba kati ekulakulanye lwaki temuddayo ewammwe Rwanda ne bagamba kubanga Uganda is very unique. Uganda is unique among the people. Ffe twaniriza tetutemula oyinza okuntemulira omuntu wange nenkubuuza nga nseka n'okuseka nti wasuza otya bulungi. Uganda eri unique nti wano tulina obugagga buli omu asobola okola ensi eno baali bagiseetinze bulungi nnyo baforefathers baffe abatusooka waabo naye obuzibu bwe buliwo bwe twafunira obuzibu be basajja bano abaava mu nsiko z'eruwero kati namuwaali ffenna tusanyuka tulaba oyitako ne ku kkubo eritakufuumuulira nfuufu era Katonda mumwebaze nnyo abali mu Naamu singa enkuba etonnyako bassebo musabe nnyo enkuba ereme kutonya singa etonnyako mu Naamu wammwe enkuba ekiro yatiisatiisizaamuko bweti neeba yagikkakkanya ndowooza enkuba abasajja bajja kwewo abantu be bakulembere engalabi gyabwe giriko ekijjamu neoteeka zino enkiko noteekamu zino sente empitirivu naye nga bannansi bonna bali mu kibuga ekifaanana bwe kiti kakati musabe enkuba ereme kutonya singa etonya mugule ku bwato mubuteeke mu Kampala awo nti mukulembeze yazze mu Naamu aleme kuba sitaaka bw'abeera sitaaka ng'emokatasobola kuyita ejjazikiro muteeka ku kaato ne kamusomosa wali okuva oba wano mwatadde ettaawo bayitawo watyawo waggulu awo ne kamusomosa ne kamutuusa wali ku Sheraton akaato kubaawo kaba kagenda bugenzi naye bwe muga Katonda bw'abavaamu enkuba n'etonya tubadde tu appreciate kwanze nga bwe nakugambye nti nze njagaliza buli muntu ajjeko mu Uganda batutunde naye bwe mutegekanga emikolo nga gino ne bannansi mubawa omukisa bakole showcasing batunde ku ngoma batunde ku mikeeka gyabwe beyagale ne kati ababoda mu abagobye abatakisi mu abagobye kimanyi ekibuga oyinza n'okulowooza tuli mu lutalo lw'e Beirut ebimotoka by'amagye biringa bimotoka by'amagye kukuuma bakungu abazze okunsanyusa nti ku mulundi guno ndabyeko ne ku order mu kibuga ku nguudo z'omu kibuga ng'olaba ssebo wa boda takyayita eri gy'ayita ne minisita ayita so olwo kitegeeza nti kisoboka ekibuga Kampala kino ensi eno musobola ogitereeza just ni weeks mulabye ebintu bitandise okukyuka omusajja akufuza emyaka 4 naye singa emyaka 4 yatandikirawo kino kyakoze mu weeks singoloza tufanatya nebino bye muwana Rwanda terina kyerina kyanjawulo nnyo kyetusinga Rwanda is a very poor country terina resources naye Rwanda etunda Kigali gwe ulaba Kigali Rwanda yonna bwetu terina era y'ensonga yakikuga nti n'Abanyarwanda abali wano baga nti Rwanda ekulakulanye nnyo lwaki temugenda mu nsi ye Rwanda ekulakulanye bagamba wano tetuvaawo bagasumba kakati ffe kyetugamba ne bye mwana Rwanda tebiriimu singa ensi muba mugikoze nze nagenda e Rwanda ne ngamba nti President General Kagame kyakozesa kiri eki amateeka gakola e Rwanda kyetusinza terina kirala kyetusinza nti tovuga boda nga toyambadde elementi togivugirawo bobba sente nebyolina ebibye waka byonna babitunda nese wana busijja babba basajja mweyagalide mu Uganda ababambi bano be babbako ne babasuulirako obukunkumuka bonna ne badduka balye ku bukunkumuka be basuulide ne bakubisa ne mu ngalo ne babambaza bitisati leero mbadde ngenda nkola research yange ali ekalamoje eyo gyensanga abasajja mwambaza bitisati eyo nga ndaba embeera eri reports zino ezijja zebalimba mbu abantu 200 be bafe kalamoja abantu 12 bafe kalamoja abantu 200 bafe kalamoja n'obujaba nti bano balina bali representatives nti yes babalina ne General Museveni kyakola balondamu abo ba psychophants abajja ne bakuba mu ngalo ne bakubira buli kimwenga kakati nkugambe this country Uganda is a very beautiful country so bwe tosobola kumpakanya kubanze ntambudde ensi nesisanga ngako nsi nnungi nga Uganda so no bogama namwe eryokanga nejja namwe ejje kati ebalaze nti kisoboka ne bano they are not willing it is possible to make a Uganda even be better than Dubai amasanyaze tugalina gavano ku damu zaffe tulina amazi Uganda mu nsi yonna yemu ku nsi ndoza Uganda ne Congo ezirina fresh water bodies less than half a kilometer buli wotambula osanga fresh water body ne katikamba bulieko mu nsi z'Abawarabu n'amazzi agava mu toyi baddamu ne bagasengejja ne bagafumba obadde okimanyi ekyo
in toilets ne gagene ne baddamu ne bagasengejja ne bagakozesa eyo gyemutambulira ebweru osumula ku taapu n'onywa osumula ku taapu n'onywa naye wano ataaga oku taapu bayiwamu bino ebinaakasiba bayita batya mbyerabidde mu bireeta kansa kati olina kugenda ku borehole oba kugenda ku river nojjayo n'onywa even it's possible in a lake nojja amazzi n'onywa so kati kino kyemulabye General Museveni akozeeko ne beera ne basimba ebisubi ne basiiga obuuza kati abafuga Uganda bapya they are the same people. Why don't they practice such things on daily basis? They have no political will. They think Ugandans are snoring. So lwaki twakakasizza nnyo abagenyi nti kakati abagenyi babalaze nti bajoogako bano abawano baba bakuumira mu nsiko y'obutategeera. Omusajja Museveni akoze just 2 weeks Kampala akyuseemu nnyo n'amateeka bagagoberera abatagagoberera tukyasanga avuga bino bivandulo n'abadde asuula kasasiro wali atya n'agamba musuulawo ntya why can't we do such a practice on daily basis ne tukyusa ekibuga kyaffe kuba Amini singa yafuga ku ggwanga lino at least 20 years ayayayayeye twali badde wala nnyo bannansi mwali badde empowered economy yaffe yalinga Amini yeegomba ate mwe basajja mmwe omusajja omugenye yazze mu lukiiko lwa Namu ajja kubagamba bamuvugeko mu train abamutwalako ekirekawo era muwe orders z'abadereva ababavuga omusajja ajagamba nti bamvugeko mu train yawa ndeka bulesi wano toteeka mu kino kiyumba kya Nanga kakati ebyo bye tubagamba bulijjo kati Museveni is almost 40 years and is yearning to come back agamba talina gyalaga mbu yesimanya alina kubeera nonga life president naye singa wali okola ebintu nga bino in the beginning n'abamu ku ffe twali badde tetuli interested mu politics twali badde waffe nga twerimira mwanyi kubanga wali baddewo akeyalinga kakati nalabyeko ne ku ambulance eziriwo ku standby singa omuntu yenna afuna obuzibu ambulance emutwala ezo ambulance bulijjo ziri luddawa These ambulances mbadde mwazikwekawa setugenda nti namwe eri okanga nejja namwe ze kati mwamba mwe bantu mwa ababongota it is possible to make our country even better than Dubai where you yearn to go on daily basis because this Dubai wabera yaga bugumu nga tobeera wabweru Dubai wabera excess of everything excess rainfall excess heat naye wano Katonda yakola enseno nagiwa buli kimu boyagala ku golodi wali boyagala kubikola cement wali boyagala amafuta tugalina kati nawulidde nti nga bagamba wano nti eno gye bayita katokolido yonna ejjuddemu amafuta ne gundi ne coltam letero dola babagobamu eyo abantu bagala kwasaayo China eyagala eyo gye bayita katokolido yonna egyefuge wano boyagala ku kyennyanja kye bayita Nile Perch weeri tilapia weeri olye ku mukene gali agenyanja aganene gakulemeredde tugagala olye ku mukene wali ku kasulubana wali enkolongo weeri nogamba kandye ku nkwale enkoli okulya ku nkoko you just get ebitimba nogenda weebiri kakati oyagala ogenda okulaba ku bisolo weebiri mumpeyo ku nsi efaanana nga Uganda. It is the pearl of Africa. Not the pearl of Africa. The pearl of the world. This is the pearl of the world. Kakati era bano simanyi baali bakyusiza n'emmoto yaffe simanyi baali bagitumye batya. Waliwo erinnya lye baali bagitumye awo nga bagikyusiza. Kakati mwe no ensi yawa nze ntambula ensi ntuuko mu Iceland n'ensi yawa gyokera enkya n'okwata n'otemetaka n'osulayo ebijanjalo n'ogenda e Kampala oyitayo emyezi n'osanga ng'ebijanjalo byateekako ne bwe muba mu nsiko n'oleka eyo ebitooke ne biteekako n'oyagala okulya ku sukaali mbizi n'ateekako omucungwa oguli organic ebyo bijja mu nsi yawa. Kakati nkugambye nti it is possible Uganda n'okuba ennungi ennyo n'okusinga Dubai. But we have a crisis of leadership. Nosanga abasajja nga buli kimu balowoleza kubba bubbi nevvu lyaffe mu kyoto kati balibba obwana obuto babubba mu malwaliro obadde tokimanyi nti bano abasajja babba n'obwana obukulembeze bwe bumwera bwe bukoze bino ati era bebamu ne babba kati okumanya abasajja bano babba n'ebintu by'omunda mu mubiri gw'omuntu ne bakubbamu kidini ne bagitunda ne bakubbamu amawoowolo ne bagatunda
oba oli awo ne baga nti waliwo egindi ayagala ekyenda ne bakubbamu ekyenda kyo ne bakitwala kakati n'obwongo nabo babubbamu kakati emabegako basooka kubba buwanga waffe Luweero obuwanga obwaliwo mu lutalo ne tubuuza bani ababba obuwanga omusajja omu n'aby expose ne tubuulya nti bano babba obuwanga obwo kubanga babutwala e China ne babu akawanga bw'okakubamu powder kawonyezaawo diabetes. Yes, diabetes tolmira bino ddagala onuuna bunoonyi powder w'akawanga nga diabetes agenda kakati bonna babubba ye kiki kye batabba kakati olwaleero kino kiraze General Museveni ne gurupu y'abanna abawamba ensi yaffe. It is possible to make Uganda better than Dubai. Era nze bwe nsanga omusajja wali asiimuula ekkubo nseka n'okuseka ne mugamba gwe wavuddewa oba nze sitegeera nga nakyamye mu nsi endala nga eno si ye Uganda. Mu byeyogera kyendabye nti no creating ennyo kubanga bano abaana benalabe booza enguudo ate bava wano e Uganda ne bagenda enguudo ne bazooza amawanga amalala. Abaana be mutwala okwoza mu mawanga amalala emirimu egidde yazadde na twagenda ewono Hamu Towers Kigundu Hamu nagende mu kakiiko kange kano nga tuli ku accountability ate era ne kati gundi ze bazirese mu kakiiko kange ezana Kibowo Memorial Stadium ne tugenderya baka ne bagamba kati ono Hamu azimbye wano ne bagamba nedda nga tetunaba kutandika criticism soke tukole appreciation abana abakolawo baawa bana ba Uganda genda olabe ku kampuni z'abalala zijjuddeko ba China na baki ne tugamba ne mbabuuza nti yes gana amateeka we gali ne tusooke tugakwate kuba tulina we tujja omunyingira ne tusooke tu appreciating kati nze bwe nsanga omu China wano nga ataddewo kampuni nga abagikolamu bannayuganda era twagamba General Museveni bano aba China babaleeta ne bwe mukola amakampuni nga gammwe ne muwa bannayuganda emirimu kimala nze tyagadde abantu bali tebansubira nagenda mu neeke entebe nga bantutte mu neeke okulambula emirimu gye bakola egyo waliwo simanyi free zone something eyo nga tugenzeeyo nengamba bafande thank you so much you are doing great work era babongere sente omuna ngamba oli opposition ogamba otyo wa neeke babongere sente ne mugamba this naked person they are all Ugandans. Bana abavubuka abamajje bwe mbalaba nga bakola nkimanyi baddayo n'ejjamba. They are feeding families. Ne tugamba General Museveni nti oboganya okukola ku welfare y'amajje ne police kuba be basinga okuba obubi currently. Bawe emirimu employee them ndabe nga neeke eyere kubo sifaayo nze bwe nsanga kuba kati batugamba abeera amakubo kati BSFC mu budde buno obwannaamu sikirinaako buzi BSFC oli mu Uganda. I don't care where you come from. Ne bwoba ova mu Western Uganda is part of Uganda. Ne bwoba ova mu Northern Uganda is part of Uganda. Ne bwoba ova gundi kakati kyetwagala banansi beetaaga services. Era luli twagamba General Museveni nti ne bolonda ba minister bonna nga bava wammwe mu Western Uganda gyogamba gyova. I don't care what we want is service. Ne bo balonda nga ba kukyalo kyo abantu bannansi beetaaga service n'olwaleero nkugambye nti ekibuga abali mu kukyera ba SFC neze sifayo oba oli wa SFC oba oli wa DDFC oba oli wa KTFC oba oli wa CCFC oba oli wa MFC. I don't care. We want a clean city. A city that offers services. For the first time nalabye mukomezaawo ne public toilet. Twabagamba public toilets amini yali yaleka azitaddewo zonna nga sebo bazisolooza n'ozisoloza. Please, if you have very public toilets, they should be for public and free of charge. Owulidde sebo kubanga kakati baziteekawo ne beekwasa eno public toilet ndirayo ate to access it you are supposed to pay. Kati jjajja wa Kibira nga ava eri Luweero talina musende kati waki omusasuza mugende nga muziteekawo ffe kyetwetaaga ye service. I don't care. Ne bwe nsanga ng'eddwaliro abalirimu bonna bakyoli what I want is not your tribe, what I want are the services. Oba basoga be balirimu oba bakye balirimu bino bentera okuwulira babatambuliza ku byennanga. Nze Naamu kyenkugambye nti Naamu atugudde obwongo. It is possible. What we dream about is totally possible. Nze ndabyeko nga basimba pasipalamu nga ndaba omusajja atwala obudde bwe asiiga wookowe nendaba owa booda nga tasamaalirira ku kkubo mbw ayitewo bino bemugira n'omugambako n'ayisitula ekigere asamba ettama ly'emmotoka lyo kati singalaba waasitula kigere kusamba ttama lya mmotoka
ya mugenyi wa namwe era buli omwagamba there is order in the country today where did that yensi gye twetaaga unfortunately nkugambye nti yensi gye tuluubirira kakati bano very sorry bakubyemu we bati katooki ne tutunula mu mira nindaba nti ekibuga nsobola okutambula nga sikubye na ddagala ngatto everyday kubanga nagende South Africa ntera nnyo genda Cape Town nimbuuza nti eno ng'eddagala ly'engatto siriraba nali ndiyiga mu dduuka nenoonya eddagala ne bagamba nti honorable okufuna eddagala ly'engatto kiwi noonya kiwi ne bagamba ojja musanga Santoni simanyi gy'obaaga eyo ng'ate ayitawo buyisi ali mu twazi nembuuza lwaki nti gwe olaba wano olabawo enfuufu bakeera ku makya ne beera ne bakira amakubo ne bagakuuta naye bano olw'olwokuba abasinga bonna baveeyo mu bisikosiko eyo tebeegomba ate ekisinga okubeewunyisa bwe beegomba bagula mayumba bweru wa ggwanga ffe twabagamba you don't have to waste taxpayers money ne mugula amayumba ebweru ffe tetugenda kubatemula tujja kuyita nti owaaye twakuwa sente z'eddwaliro ly'emu wa 2 trillion mu miliyoni 7 waziteekawa nti gwe muvubuka gwe abadde akola ne mukoddomi w'embuga bakuwa $20 million ogenda oziteeke mu mwanyi waziteekawa ne bannammwe abalala kubanga mmwe mulowooza nti bwe mugende muzimbagana amayumba agalinga amawoteeri you are very safe. I want to tell you sad news, you are not very safe in those houses which are like hotels. Obulwinja bukyuka mu just kusawa kati kandabe sawa kati esawa ziri 3 ne dakika 5 mu 4 kusawa 6 nga temukyalabikako nga n'omuntu okumulaba nga asemberera ennyumba eyo gye wazimba eringa wooteri gye wabbamu era zonna zigenda fuuka walabako ku nyumba y'omumbere Kasese eyo yagitanze nga kibira azikivulukwa nga kibira awali efumbiro wonna wamerawo emiti ne kasooli gwe baalyanga kakati kye tubagamba don't waste your time, you can do better. Noyita ku luguudo lw'Entebbe wali erinalobe nga bataddewo amataala ekimu ku kireeta obubbi nagenda e Rwanda ne mbuza omusajja waayo kuba nze ntambulayo mu nsi ezisinga mu East Africa bamanyi ne mbabuuza nti mwe mukikola mutya okuba nti Rwanda is a very poor country naye mugezaako okulightinga amakubo okuteekawo amataala ne bagamba no, it's about prioritization. Kakati nalabyeko ku luguudo lw'Entebbe nga n'ekiro nsobola okuvugako nga ndaba gyendaga nga seekanga nti obaoyo muntu mwewekanga ekigulu muno kikuba n'ogamba nti esikirabye. Kakati nalabyeko na wano ku round about nga mutaddewo ebintu ebitegerekeka mutimbye ebintu bye producing ng'emmwanyi wali ku ki round about y'ebwagisawo wano ntera kulaba buli ekibuga kyonna mukijuza ebipande ebiriko omutwe gwa Museveni ne mbuuza wano naye akyetaaga okweranga n'olwekyo sebo naye nkugamba it is possible to make a Uganda extremely better nga bwe mulowooza. What we need is a will. Waliwo abakwewuunya bali bagamba nti Luttamaguzi for the first time asiimye government. Nanti nkugambye nze wuliriza ssebo nze ne bwemba mu parliament nze kati waliwo byesikyatunuuliranga kibiina kya byabufuzi ne ntunuulira nti bwe ŋŋenda mu ddwaliro lino oba kankwe ku poliisi olumu Odongo Oto yavuma poliisi nali naye nga twakadde Germany ne tujja wano Odongo Oto n'agamba eno poliisi ya Museveni si Museveni's police abasajja baali batuyimiriza ne mugamba nti bwe batuyimiriza it is their responsibility okucheckinga security y'eggwanga nze olw'okuba ndi mubaka parliament tekigaana kuncheckinga n'agamba no bano poliisi ya Museveni ne mugamba poliisi si ya Museveni poliisi ya Uganda bwe bamala okutukebera bwe bati ne tugenda ngenda okwekanga oba Odongo Oto baamukola ki bwe bamuwujja n'agenda ku poliisi n'aleeta ewa sipiika ebbaluwa mbu balina bye baamukoze ne mugamba lwaki tewagenze wa chairman wero si mu kifo ky'okugenda ku poliisi kati nze ya appreciate where it is due kyokola ekirungi abo abakakiiko k'okulonda waliwo Senkai Edward onagamba nti akulabira Dubai tubalamusa Geoffrey Kyakulaga Musada Musoga Kyakulaga tetuganye naffe tulwanyisa envuba embi era tetujagala naye bano balina agenda buli wamu okutwalawo awali ssente wonna mwe bannansi babaleke nga muli powerless teri muntu ali powerless mu nsi yonna ng'omwavu
they can take away everything. Ensonga lwaki olaba nti basobola n'okuttira omwana enkeera ne bakuwa amabugo ga miliyoni 10 n'ozikwata ng'olina n'akaseka. Naye bw'oba empowadde okubuuza nti gwe yantemulidde omwana wange ng'okozesa oluyayeyaye ate ompe miliyoni 10 nga bwe mbadde nganda bakati ebiboozibozi ebiriwo be babateekamu buli atemulwa ADF naye ng'obagamba can you define for me ADF bwe balaba ategeera nga baweta. Kakati gwe wekalangala mukulu Ivan batubasaasirako nnyo naye mwekolemu omulimu mukubire omulanga ababaka bamwe ababatwala nga namwe bwe mugamba nti bagundi bwe mwali mujja mu kibuga Museveni bwe yajja wano ne banne bajja na buveera olwaleero obugagga bw'eggwanga bwonna bwabwe ne famire zaabwe mubabuuze obugagga buno mubugyewa nga temwekkiriranya nga bano bannaffe bagenze bagulaagula obusente ne boogeranga ebiboozibozi ebitakwatagana ate tutya kututemula ate bajja kuwa obutwa bajja kukologulako ebisango naye ng'olaba baabagula naddala gurupu z'abasijja bano abakulu be twetulowooza nti bajja kubaamu ensa etuyamba. Kakati ow'e Rwanda newakubadde si muwagizi wa Kagame leka kumuwagiriza nti yakola amakuba ayisaako ne famire ye. Nze navugako e Rwanda kilometers 9 nga sisanze yadde pothole neki ekinya neki. Nali n'omubaka bamuyita Macho batuli Rwanda twava eno ku boda ababoda ne banyaniriza nnyo abasajja abali awo nga basinga Abanyarwanda baali babeereyo waffe Nakaseke ne bagamba omubaka waffe ne babuuza ati nafuuse ddi omubaka ne bagamba twali Kapeeka twali Ngoma twali Lutawa ne bandisibye ne bagamba era twagala kutwala ku kalanki ne bagamba nze munabyafuzi simala gali akalanki kamwe mbekengera sinakwesengera wano ne bweba wanze wange ne bwosooka kumbuuzaako n'onkwata mu ngalo kyensooka okubuuza nti lwaki onankutte mu ngalo mba ne question marks nyingi naye twatambule wa Kagame kilomita 9 nga tuli mu basi tetwalabako kinyane eki ne bino ebiguni bateeka ebigulu babiyita batya bihamps nga tulinawo okiraba. Kati ekituufu tukikkirize nti kituufu ate Kagame takolanga kubo ng'atambulirako yekka n'abantu be. Tewali kubo liri akola nga aliyitako lyeko okujjawo nga lya mu lujja lwe ne we liba lya mu lujja era ogenda okulaba muliro anazze okukyalira n'aliyitamu. Bano abawano bakoze ensi yamwe nga bwefaanana kubanga ekyabaleeta wano Bayibuli yakyogerako nti omubi Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Tobasuubiramu kirungi kyonna oluvannyuma lw'emyaka 4 bagamba fuga 50 years master plan yaabwe yalimu okubaavuwaza okubajjako ebivaamu ssente nga byonna byabwe kyalimu okubatwalako ettaka lyammwe kubanga land is a means of production era bagikujjako obeera mwavu kyalimu okubajegewaza okubateerangawo ebisomosomo bino ebibabuuyabuyisa n'osaba omusajja omukulu naye nga mubuuyabuya ebimuvaamu toyagala kubiwuliriza naye bamuteekamu bagita indoctrination. Kyalimu okulaba nti mufuuka munda babayita batya internally displaced munda mu nsi yammwe naye nendabanga muleeta ebiboozibozi mutusabire ab'e Gaza. Ow'e Gaza bakugambye abundabunda ewaabwe osabira ow'e Gaza oli bulungi gwe musajja gwe ng'olina engalabi ng'ekuweereza oli bulungi osabira ow'e Gaza golowooza oli bulungi nga naawe tolina kyakulya tosobola kuzzayo baana bamutandisa okwetuga property zammwe zonna muzimogeginze mwali mutegedde baani abawola ssente kwe bajja bataddewo banka era bwabwe bamanerenda bonna boogera olulimi lumu okuva e Kampala paka Mbale paka Arua paka Ntungamo. Wabaddewo abakansala b'Entungamo bazze mu ofiisi ne bagamba honorable lwaki teweesimba okuba president bwa Uganda ne bagamba nze sobola kwesiba okuba president bwa Uganda naye olwokuba muvudde Ntungamo bazze honorable Kasirabo be bamugambe honorable Kasirabo wawa ne bamugamba tonze kulaba honorable Luttamaguzi ne bagamba nti kati naye tulinawo president waffe Kyagulanyi kati waki sigwe muwagira nati kati gwe tulade okiti nedda sagala kumpagira nze kati olwagize ne banteekerawo ene nyumba y'Headmaster tuli bubi ewaffe bayitayo Nyakigongo Entungamo erikajala Ntungamo ne bangamba laba Headmaster wasula mu wa government kasula mu kiyumba kiringa eky'omuntu ava mu Lutale Nakaseke. Embagamba nti nedda okutereeza eggwanga lino temunenya General Museveni naffe bannansi tetutegeera
tetunenya Museveni naffe bannansi tetutegera oyita ku muntu gw'osuubira nti ayikyuze 5 zikola naye ogenda okwekanga ng'emu yokka yeekola ey'okulaba nga yeekola olwo kati njagala nkutwale kyembadde nkugamba nti eby'e Rwanda bano babyogerako. The Rwandese are very sensitive about their country no matter how small it is they care. Bakubuuza omunyala doneres insurance yes ne wana abagagga bwe tuwa omusolo babagagga balwala batwala bweru era beekolerawo n'amalwaliro gaabwe agali special eyo simanyi nakasero newa gwawo omusolo ne accident bwogifuna obeera waawo omusayi ne gukugwamu wa polisi gw'okwira gamba ndaba nabo balina kubeera bwe batu so towayiriza musajja w'e Rwanda akola amasannyalaze e Rwanda okuvaako bakugoba agakulira ndoza wadde wa mukono gwa kyuma ndoza abalala bamulabiramu ekyo kati alina omukono gwe ogw'ekyuma nagwo mubi nnyo era nze semba simuwagira naye in terms of services newakubadde Rwanda is the Rwandese are poor but Rwanda is at least way off waliwo wofuluma mu nyumba yo balaba ebintu bibagabana amazzi e Rwanda nayo gajja ku taapu n'onywa e Rwanda eyo gye mulaba omusomesa bakuwa ennyumba nga mulimu amasannyalaze n'amazzi nga byabwerere ne wano ono mukwano gwamwe we yajja byonna n'abisaanyawo mwe mwali mwebuuziza nti abasajja bano properties balina bazijjawa ne famire zaabwe. Nagende South Africa nga bandagali mole lisinga obunene nnyo nyini wali ava wano yateekawo girlfriend we eri yalira kakati abakulu bano mu bbanga lyonna lye batukulembedde wandi basuubidde kusigala nga balinga tobeera naye bwe ndaba nti no kisebo kibirango n'ekikopo kya baba agenze nakyewaka nga nsanga ebikopo bye munyweeramu ewaka biriko Baba TV nsooka kubuuza obaye kino bulandi agira ate ngenda okudda eri nga ndaba n'entebe zo ziriko Baba TV ngenda okebera n'essuuka ziriko Baba TV ne kati embuuza ne bano kati bano abasajja banyaguludde eggwanga lyaffe mu luyayeyaye they are extremely rich tetuganye buli muntu asobola okubba nange siri mutuukirivu tuba mumbuuza nti wayi gwoli malayika waliwo embeera z'otambula 100% nange siri mutuukirivu ne waliwo ze bayita extreme n'obeera n'abasajja tebamatira baligulidde buli kamu bakasise kano tukasise ennyumba eza gavumenti tusisise amini be yasasula mu custodian board babasise obubanja bw'abanaku babusise ennyanja bagisise ebikajjo babisise emmwanyi bazisise pamba bamusise ebiwoowolo by'abantu babisise kati tubanatena tusikako oxygeni gwe tusa bagambe nti no oxygeni waffe ne bamusize era sebe wegendereze guno omusolo gwe batandise ebiseera gye bijja bajja kugamba buli muntu assango so oxygeni w'omusolo oli ekiro kikugamba okirabanga ekyolubalako ebiseera gye bijja guridinensi y'abasajja bano okuba nti buli kamu bakatutte ng'ate bannansi babavwaza bwemala okubabba ne babavwaza obululu nga butuuka omanyi lwaki nje n'Omuseveni ayagala nnyo bannansi babeere mu kaseera mu byabufuzi kuba obeera mu byobufuzi weerabira ennaku yo ne babeera mu busitenseni nga banyumya byabufuzi naye ng'olaba ne gwe banyumyako ebyobufuzi talina gyagenda kubatwala ne batwala ne bamuwayo eky'ettaano n'agamba kino kankiteeke wano Museveni n'abaleetera bipulogulaamu bino ebibeerawo ng'obululu buwedde ng'era weebuli kimanyi tuleese okubakulaakulanya naye ng'onoonya waakulaakulanya bukyajja mu buyinza tosobola kulabawo kebeeri gyagamba gyafa PDM yakulabula gwe ne Muwanga Kivumbi temwogerera PDM sigwe njogeddeko era tankwatira bwerere PDM wesigwe njogeddeko kubanga mwe mumulabe yafuuka successful nze njogera all programs kakati bwe mubeera mu nsi nga tulina ba leaders across all levels betwalibadde tusuubira nti bagenda kukola economic advocacy babuuze nti yes tuli bakulembeze wano ne lwaki abantu baffe beeyongera kuba bubi nga mwe abato n'ennyo mweyongera bugagga nakubuulira nti ngenda e Dubai eyo sinze nesasulya waliwo omuwarabu wange yasasulyangako nengendako nemweno mu hoteri eri Abu Dhabi bagita Emirates Palace Hotel ye buli kintu kyayo kya golodi ne mugasebo nze mukonsasula hoteri eno onsasulire buli lunaku milioni 7 buli lunaku milioni 7 lwaki tozimpa nze nonye hoteri yange Luttamaguzi wabwe munakwenda kaseke nagamba nti bo ba royals bali ne properties bali associated to
nga royo eri ewaabwe royo I'm talking about omulangira ng'aba ne mukwano gwe n'amulagira nti oyo omuntu ajja abeeraawo ali okumala ennaku bwesi naye bagenda okubalamu nga buli nnaku okussa 7 millions nga bo birina kuva mu gundu yaabwe lubiri lwe lusasula balina puulu ey'abagagga kakati nkugambye ngende Dubai abasajja ba wano sente ze babbye bazimbe Dubai mu nsi ya America ne bakukwata ne boba president noba even omutwalo gumu ogwa $, sebo bakutwala mu kooti n'olekulira mu America omutwalo gumu ogwa $, naye wano tuwulira babbira trillions nti babawadde trillion y'okuzimba eddwaliro ly'eruwa ne bagitwala ne beewola zino kati babba sente mu kino ekitongole kino Gaddafi gyali atutteko ekya Uganda Posts ne beekweka eyo ne babba sente zino ezakalanasani oba omuliro oyo simanyi trisita gye batwalanga abawala embeerera obijjukira ebyo wawulirako ebyali mu banka obu Uganda obuwumbi n'obuwumbi obwafuluma wawulirako ebitereke byesente ebyajjira ku nnyonyi kakati bannansi bonna babavuwazizza ne representative lire bosindika representative kwanza enyumba ka parliament bosindika representative kyalina okulaba mugamba nti woba oyagala okuddayo kubanga bannabyafuzi abasinga atunuulira kafooke that's why is an opposition itera okudisagulinga n'abantu bangi waliwo omukulu oyo gwe nagamba are you in opposition for positions always here for change nga babala nti kakati ngaffe aba lead of opposition abalide twetaga lead of opposition tulina okikolerera abawaka tube nabangi emugamba we are not working we are no position not to work for positions we are no positions to get power buli wofuna power obeera ne authority ne power olide sero you can direct tubeera tutya mu Buganda efaanana bweti nga mu myaka gy'enkaaga bagiyitanga amakula g'ensi ne kakati mu mulembe gw'abasomyeko buli kyotunulako okyenyinyala emabega keri mu myaka gy'enkaaga abakulembeze ba East Africa bonna bamoyi bamukapa bonna basomeranga makerere era nga abaana mu myaka gya 80s late 80s nga abaana babasomba mu mabasi nga babaleeta mu masomero gawano okyalaba bannakenya abajja mu masomero somera baba Tanzania nze bwe mbadde nsomere makere 2007 naye nga abaana bava Kenya Tanzania nga bajjeyo n'ennyonyi ziba business baleeta tuyina abasudani n'abakongo basomera mu university zaawo kakati abasudani oweewaabwe naye akozeeyo owulira sebo owaabwe akozeeyo nze nkugambye Kenya asomeranga wano ab'e Tanzania bonna nga bajja kati abasomali basomera wano ebyesumali byoyogerako General Museveni gave free entry aba Eritrea abayingira wano nga bwe baagala in fact nabo banaatera batongoza nti ya Ugandans the Somalis bayingira wano nga bwe baagala era kye baagala kye bakola the Sudanese abo bonna bolaba the Rwandese the Congolese woba oli musajja agenda oyingire mu nsi ya Kagame ogambe nti oyagalayo ekibanja nedda gwe nkubuulira bubuulizi kubanga we appreciate Kagame in so many ways despite nti Rwanda nsi ntono njavu he respects the Rwandese nti resources zaffe eziriwo zaawano negenda bona guddewo border mbu yali alwanyisa nnyo kye bayita numerical disadvantage balina akabinja kaabwe akabatono ennyo akatutte eggwanga lyaffe akalikutte bwe kati nga bwolaba olukokobe bwe lunyweza akayana akato bwe tobeerangako mu kyalo toli mulimi olukokobe ne lunyweza bweti akayana akato kati nabo bono balina akabinja kaabwe akakwata Uganda kati lwaki bagulawo borders ezo nti baleete wano bweyongereko omuwendo gw'ababagenda bakuumira mu buyinza era ensonga lwaki olaba nti abantu abasinga batunuulira vision ya Uganda ey'omu maaso gwe n'ababaka ba parliament n'abalala buli omu atunuulira kafooke oweeyo muweeyo 15,000 muweeyo 20,000 muweeyo 3,000 naye wekituuka nti abantu balwanako ku bbeeyi y'ebikaado weefuule nti 2,000 ze nnakuwa ze zaali okulwanirako mu bikaado kakati n'abasajja batunuulira Museveni n'atunuulira nga bwe tufaanana endowooza yaffe naffe be balonda okukiikirira abantu n'atutunuulira endowooza yaffe n'atunuulirako mu masinzizo abasajja abali ebigambo bye bibavaamu ebifaanana kubanga kati almost bannaddiini abasinga balinga ba agenti ba Museveni era yensonga lwaki olaba buli ziyeekaalu ezisinga kati zikuumibwa n'obuuza nti ate ono yeekaalu eno omusirikale ajjirawo wano tuzze ku byayo ezo
yes okujjako ewabwe mu Kereziya gye batunda bakutuuka nekugwabye sikyogeza mutima mubi omuzikiti tebakuuma waliwo omuzikiti gwammwe guno genda kale genda yolabe omuzikiti gwammwe gwa ebyakakiiko k'ebyokulonda wabiwulidde akakiiko k'ebyokulonda ako era oyozaayoza bamwami Sebunya n'abaagudde mu bifo nze sirina mutima mubi abakakiiko k'okulonda be baleese era abamu ku bo mbamanyi twogeraganya nabo naye bonna ba NRM omukulu be yaleese era nze bwe nalabye nga babasoma nabadde ndowooza nti oba alonze bakulira kakiiko ka byakulonda ka kibiina ky'NRM aka Dr. Tango Odoyi akatango Odoyi ne ngamba Odoyi bamugobya ate bamusikiza byabakama bamutwalidde ddala ku kitebe kyabwe nati nze bwe nabadde mbiraba naye ngenda okwekanga ng'omukulu ono tajooga wabula alumya kati bulumya naye mutujoze n'alonda bakadde Honorable Kasula omumanyi tubadde naye mu palamenti y'e10 namusanga yajjadda mu palamenti era bw'ayambala ebisaati bye bya kyenvu esaati z'essebo waliwo esaati zino nga gy'oyambadde biri ebibaako ebikongoliyo ebyebibiina byofuzi tubiyita bisaati si kivumo bagambe engatto z'abasirikale tebaziyita ngatto baziyita amagatto heaviness Oluganda tulukomyawo kakati bano bambala ebisaati byabwe Honorable Kasula ambala ekisaati ky'NRM era ne kaadi ye akyali active member gyeri Honorable Okero abadde MP ku kaadi ye NRM era naye mukwano gwange oli Tasobya nabadde MP ku kaadi ye NRM ono omulala yasomesa abe NRM ekyankwa nsimanyi ye Kayunga ono we Makerere professor Mulamba professor we bamwita Kayunga we Makerere Simba Kayunga Simba siye mpologoma kale Simba kiri mu bingi naye kati linnya lya professor Simba we Makerere yasomesa ebyekyankwanzi nga be NRM bagenze kati justice bya mukama naye kada we NRM ne Hajati Lubega omumyuka oyo we NRM naye kakongoliro kati era nagambye if singa tu participating at a presidential level ne tuleka abasajja bano ne bayingira akalulwako nga be bagenda okukakubiriza abe NRM we will be the celebrated fools of the 21st century era tujja kugenda ne mu byafaayo ono bukiddemu singa mwetaba mukaluluka singa twetaba kaluka kugambe mwaso wulirize ebigambo ya ku presidential level ne tuleka abasajja be NRM abo ne bategeka akalulu nga babadde batukola bano pure cards be tumanyi nga ne cards za tusobola zi producing ne tuyingira akalulu ako we will be the celebrated fools of the 21st century kanchi bano Uganda njombaka agamba singa bana abo opposition betaba mukalulu akatekeddwa akakiiko k'ebyokulonda akalondeddwa tebanaba basunsula ndowooza mujja kuba abantu bajja kujaganya ebikulekule ebiwedde emirimu tokyusaamu nti singa tuyingira akalulu kana bakada be NRM 311 ku presidential level wano kubaka bwa parliament musobola okwerwanako naye wali eri ekifo ekisinga obukulu mu ggwanga bwa president era y'ensonga lwaki olaba buli balaba nti ono agenda kubavuganya baba n'ebintu bibiri kusapulesinga oba kutemula era ensonga wakimwalaba his excellence Kyagulanyi yavuddeyo n'abagamba nti obubinja buno obw'ADF buno bwe babazanyira ku bwongo mbu waliwo ADF waliwo ekipangibwa kiwanvu naye of course twababuulirako dopenire misana nti bwe muba mwagala okumanya why the Red Sea, if you want to know why the Red Sea is called the Red Sea, better try and kill Kyagulanyi Sentamu. Awo wenyini wetugenda okuwa ekyo kye twababuulirako okiwulidde kankikuddye mu Luganda bw'oba mwagala kumanya nti lwaki Semayanja omumyufu bamuyita Semayanja omumyufu ebyafaayo bye kabatande nga mutemule Kyagulanyi Sentamu kubanga byonna ebikolebwa tubiraba obubinja binja buno musimanyi waliwo bomu buli Kyagulanyi lwatambula waliwo bomu ezisuulibwa kati bw'alekerawo okutambula ne zikoma musimanyi waliwo ADF mbwera ADF notevere Uganda nize food abamukumu bwe mutandikira ate ffe twayitawo dda era ogenda okuyita eno nenkutunuulira nenkugamba walabako ku basajja bano bayitanga bakyando olabika wali okyali mwana muto oba bakyando abagamba nti bw'osuulawo 1000 olya mutwalo olya kano olya kano osuulawo kano olya kano
omusajja najja nakugamba nti bw'osuulawo 1000 olya 1,000 waliwo gwamuwulirako ako kaliyako fiizi yadewalya fiizi so bw'omusajja oyo wamuyitanga musirungu ye gw'omuwe 1000 yakuwa 1,000 nakiva ku kisaawo awo kati eyo bye tugamba mukulu Museveni kyandoowo tumulengera wano messages nyingi nnyo ddala wano katumulemu bwe tudda ngenda kusoma obubaka bwammwe abagoberera honorable ongo n'olowooza nti akuyamba kati waliwo emabegako eri omusajja ansanyusa twagenda ne tufuluma mu palamenti nga twekalakaasa abantu be bakutte ne baga nti mwe bannansi muli bangu nnyo kino tekigenda kuggwako ero nja kulaba nga tukomyewo wano because you don't mutugambe nti temudda wano ku bantu baffe walezeeyo okuwulira abanja ku bantu era mumanyi n'ebbanga lye twakomerawo mu palamenti kati abantu babano because you get wano ozannya obubaddi bw'osanga abakaaba n'okulayo wali eri akakebe kyapambalasi n'okateekako wano kati amaziga ne gatandika okulukuta ne bagamba omusajja oyo akaaba bambi atulumiridde omuntu waffe kakati olumu abamu bagenda neyafudde gakitale nnyo ky'omusajja ono bamugamba nti abadde mukwano gw'omusajja ono bamugamba nti ayo si musajja abadde mukazi mbadde neerabidde ebigo bize naye mbadde nga mukazi kakati you Ugandans you don't have leaders you have politicians. That's why even during the political times we babalimira ku makubo olinajja nakubuuzaako waaye kwagala nnyo mu biseera by'obufuzi because you have politicians know how to calculate time. Kanono bugoli muki nze ndi mukulembeze agamba abantu baffe nti okusinziira ku basajja bano wembalabye abafuga eggwanga lye n'okusinziira wendaba bwe babakakkanyiza bw'oba ogenda okujja mu byofuzi sooka weekalakaasizeeko mu nnimiro kuba enjala egenda kubaluma nnyo. Abasajja ne boogera oyo Museveni yamuwadde sente ne baga nze Museveni bwe mbanga mumubuuza naddala mu abamuliko nze yakangezaako ebbanga erisukka mu birundi 200 namugamba siina gwe nalinda byalidde ku sente yaalina emirembe uziwabo boziwa nze sijja kuzanyira abantu ku bwongo naye kyetwetaaga ye service ebisawo byobireka bangi babirina ebisawo n'obuuza nti ono omusajja ali mu opposition naye ng'ayoola nosingo w'NRM waliwo ekyetegereza nti abasajja abawagira NRM mu byalo eyo bambala obusaati ne bubakutukira ku mugongo abasajja abawagira NRM bakaada ayambala ekisaati ne kimukutukira ku mugongo nga ne sapatu neetuuka nejjamu olutuli wakati nga ne buno obuguni ne bukutuka n'abusibisanga buuma ng'afa NRM ye kubanga ye Museveni yakimanya nti bwe tunaabaavuwaza tujja bafuga tuleetere batabani baffe babafuge kati olwaleero osanga ebisajja eyo mu kyalo tekirina kyakulya tekisobola kuzzayo baana mu kusomero muhoozi gweye muhoozi nomubuuza yani gweyogerako anti gwe baleete obwongo obulengera ye gwayagala anti kati kyenkugambye nti mwagalireyo mu bwavu bwo kubanga obwavu bwebwammwe ne bakulu bano bwe babategekera era ensonga lwaki nze nkugamba nti obukulembeze kikulu nnyo nze waffe nabagambe nakaseke bwe mulaba nga sina kye mbakolera tompa kaluluko nkulwaniridde ewammwe ettaka lyo lyonna balyetaaga olwaleero waliwo gy'omusajja agenze n'akoonwa akatale k'abantu esse muto abakyala babadde balina we bakolera nabagamba binti abasajja abo be mulaba abakoona ebintu byammwe balina bakama baabwe eno ababawa ssente esente zibanyaguludde balina beejenti babamwa nti tugulire wano twagala ebitundu by'egindo obusajja bwe mulaba obukoona ebintu byammwe nga bulina ssente mpitirivu naye ng'omunoonya waakola nga tolabawo wajja ssente their agents kati nga bakoona abantu eyo esse muto omusajja eyakoonye obutale bwabwe yakoona ennyumba y'omusajja n'agiwa ku ttaka n'omwana we n'afa mu ngeri etategerekeka n'omusajja n'afa bubi nga baga tyobalutale okuzaaleeta byavuzi kati bankubidde obudde bwakyo noga nti babakoonye akatale nti ani abakoonye nti ono omusajja agenda akoona ebintu bya mulozeeko abantu mulozeeko ewaffe olowooza singa tukyalinayo abakyawagira abasajja abo makubo mabi amasomero gafa amalwaliro gafa omubaka wa parliament sebo gwosasulira omuntu alemereddwa mu ddwaliro okuba eddwaliro oba tolina ssente za private tebakukolako omubaka wa parliament gwolina okugula ebigoma omubaka wa parliament gwolina okukola kati fe olumu batukubira n'omugambo ndeka si bya bufuzi sijja tunda ne byenagenda ne be mu parliament nkugambye nti politician and a leader so totally different. Kyagulanyi oyo omulaba his excellence is a true leader.
ffe twamulabirawo nga yakajja n'abaana abamu nga babaza weevu. Weegendereza abakulembeze abali ku Kyagulanyi olwa weevu oba olwa tiketi. Kati omuntu abalaba atya? N'abakulembeze abali ku Kyagulanyi abamuwagira genuinely kubanga is a leader. Omuwagizi abaawula atya? Abalaba gwe mpulirayo oli oyinza n'omugamba nteekako ekifaananyi kye ku mukutu gwo ng'atya. Abamu batya n'okumuyita president principal kuba kimanyi nti asambisa abiri. Nze ndi ku front line wali eri era tosobola kunnumba. Omuyitirawo president kati nga no president ndaba abali ku front line waliwo yali annumba n'agamba obuvubuka bwe buno bubeera ku social media tukubira ku Luttamaguzi ne mugamba gwe naavaayo ne nkwogerako tojja kuddayo kulabika mu bantu ffe abamu tubalaba ne tusirika kubanga the cause is bigger than what you are doing. Kozi yaffe nekye tuliko tuli focused twagala buyinza si bifo by'opposition ebibogeze ebigambo olina yetwatwana mpuli aba social media banyambeko ku musajja tugaffe twagala buyinza si position z'opposition. Kadona ku buyinza obwo bwogamba ogambye singa akakiiko k'ebyokulonda kano mwami Museveni ke yalonze ke yawadde ekisanja kya myaka 7 singa konna kayita mu bukolokolo mu vetting committee temutawana kusimbawo president kati nze tunuli oba mu musimbawo bajja bayita ababuyabuya abawedde abekyasa singa tuleeta omukulembeze kubanga mujje n'Omuseveni sigwe mulundi ogusoose okunyakula obululu azza bunyakula nga bwe tubunyakula tuteekateekawo ennanka embeera tugenda okulaba tuggwamu amaanyi mpola wali obaddeko n'akaleediyo ka sawundi solo mukyalo akajjajjaawo kagenda kagwamu mpolampola amanda naffe we tubeera kati ku mulundi guno tetwagala twekwase nti abasajja b'NRM bategetse okulonda naffe ne tukuyingiramu nga tulaba abakasiiko k'ebyokulonda abasajja b'NRM siri mulaluse musinywa mwenge ndi mukadujere sinywa mwenge ne wayini munywako lwalumu nga ndi musanyufu sinywa nkugambe bakada b'NRM baleese mu kakiiko k'ebyokulonda bwe muyikayingiramu nze nsobola okulwanira ekifo kyange ng'ekya palamenti ky'Nakaseke baali balagidde bajje banzibe ne mbagakana akafo ka palamenti nsobola okukaleka nenwanira ekyeggwanga n'olumbawulanga nga tuli Kampala tuli mu State House nimaga mugeze mukabbe kubanga kati bateekateeka waliwo eggundiya gye bateekateeka mugbe egindi n'egindi ebisigadde mu kooti tujja kulabira eyo ye waliwo programu eriwo mwe temunaba kugimanya ebagera ba positioning mu biro bino nzo newunyisa nnyo alowooza akakiiko ako nze sikasuubira nti kalina n'okujja mu appointments committee era sisuubira na mubaka wa opposition agenda kagendamu okuvetinga leader of opposition akatuulako ne commissioner somwami Mpuuga ne Ssenyonyi bali ku kakiiko opposition leader wange of opposition right honorable Joel Ssenyonyi simusuubira agenda kuvetinga basajja abo era I don't expect muntu yenna wa opposition agenda vetinga abeNRM bajje bategekero bano ne be barefuri bakabulu akagenda you were referee so what gwe nyini kisawulo okubolira efiri refiri yaba nyini kisawo bayaba nyini era bana babetinga bona bagenda kuba bakaka nti nange bwe nababuulireko nange nga nesimbyewo ko sebo nze ndabo omupiira singa kochi wa Man City alonda lefu abwe nga wa Man City namulonda yabafuwa omupiira gwa Arsenal nga ne layina wa Man City olaba nali ku VAR naye wa Man City nenyingiramu omupiira nga Arsenal neguwangula tekikwewunyisa ekyo tekiriyo era gyobola bati oli ne bwakwata mu bokisi lekwagira bugizi wati newamuka omukono lefu yagira bugizi wati tewalaba lefu byabakama bwe yakola mu kulonda okwedde twagira sebo Museveni akudde mu bokisi ng'agira bugizi wati bakwita kuwewa kugambye ng'agira bwati netwekyanga kene wabalayina yalerayina agamba bwati ekiwe anti yaba bagamba netutunula kuwava waliyo VAR ye kooti netutunula eno ejulirwamu anti nkugambye kooti ye VAR netugenda ku VAR Alfonso owinyidde nga gyali nga ne ba VAR nabo bakula bati kati netukumune tubuuza abantu nti tubadde eri lefu omusajja akutte mu ntabwe ku dakika y'ekyenda aweye layina aweye kuba lefu NRM layina NRM
nali kuvaalu mu kooti naye ne badduka ku kiri eki-TV. Waliwo buno obuvubuka obugufuula omuze obulina akakwate ne Museveni obugufuula omuze nti wabeerawo okubba kwonna bujjula mu makooti eyo ne butandika okwogera Olulatini. Bannansi bonna ne baba suffocated ne tubuuza nti bannansi mugenda kukola ki? Bwe tubeera eri mu palamenti nga waliwo ekitambula tugendera okugamba nti kati ekiri wabweru wa geeti ekiri ku makubo ogenda ofuluma awo wedda tubalabanga nga Museveni agende bano babalabira kuno ku mitimbagano tuli ku social media tuli ku TV tubalaba kakati kyebo kino Luttamaguzi ayogera bannange era kyekibeera nawali mu palamenti kye nagamba abantu gundi ayogera n'obuuza ku byayogedde empaayo kyolaba ekyofunyemu kubanga muganya oku-identifying two types of people, the leaders and the politician. A politician will talk and convince you and talk English. Waliwo omusajja omugwe nagamba nti okufuweeta obuzungu si lwe lugenda okugoba Museveni n'ayagala okunsamba ne muganda tetusobola kunsamba. N'okufuweeta obuzungu si lwe lugenda okugoba Museveni n'odda ewammwe. Museveni agobebwa practically what on the ground. Nagamba oyo nze gundi ne mugamba mu politics waffe kakkana toli wa kitalonze gyeri kuba ndi ku front line ali ku front line alaba omuntu kyakola nekyegwe waliwo kitegeddeko nti General Museveni aba musanyufu nnyo nga tuli mu parliament tufuweete nyengereza wagamba eri ebwe lutabagala yeri naye oba oyagala General Museveni afe naawe akubenda wakubazaake yingira eri mu mobilization mu bantu nti tuli egindi obomu zijja kutandika olabe n'owa poliisi akuwalula naye wano mu parliament alondayo ku lwimu ye n'agamba nti yes I'm supposed to be in charge of opposition and government of NRM. Okitegedde ekyo kati walinoja you know nebaka omusajja ono ayogedde nti maze okwogera what next mwatusuubiza ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda era muzungu mawe yagambye nti tewali ssente. Please I'm talking to nange nalibadde ndi eyo nga ndi mu kitakalanga n'okumalayo ensonga sister wana nakutawa aga imalayo ensonga kye omukama wani nti mwatusuubiza mu wadi mandi ennongoosereza mu kakiiko mu byokulonda mu ggwanga ezimu ku nsonga zirina kukwata ku engeri akakiiko gye kalondebwamu who should constitute the commission first of all ekyokulala kali independent batugamba nti bakaddako kagambo independent eri nekisigala nga kyekimu ennongoosereza zo zandize ddi era Museveni abasooseyo wakati bano babalonze ne bwe mukola ennongoosereza nga zakukyusa bano already ekisanja bakitandiseko ekyemyaka omusanvu kati kyetwasooka okusaba the electoral reforms ngezimu kuze twasaba mu nnongoosereza tulina okulonda akakiiko akali independent practically not just a word independent kuba bano abasajja bajoze nnyo eggwanga n'olowooza n'okulowooza nti oba abantu bonna baafa tebakyategera tetusirowoolezangako mu nsi y'abalogo naye olumu ngenda n'endowooza nti bonna abasajja balina abalogo baabwe abakeera ku makya ku sitesikweya nekwata eri endekuze n'awanika akabina mu bbanga n'aka okuva ku nsonda yensi yonna eno mwenna mbataddemu obutategeera gwe olumu ngenda nentuuka ku baasoma ne ŋŋamba kankyalireko ku baasoma ogenda okulaba abaasoma ebibavaamu bonna batunuulira wano sitomaka na buntuntu buyumba bumotoka bwa bbeeyi ne bagirlfriend olinga abeenyumirizamu kuba they have the monies noga nti nodda bwe tuba tunatereeza eggwanga our country is bigger than houses money ze mulina ku account waki Kagame bamugira bamwenyumirizamu ewa Kagame bwobeera MP oba oli kansala nozimba ekintu kyo noba n'ogula emmotoka empya bakubuuza nti waguze emmotoka eno Luttamaguzi ya miliyoni 700 tulage ku nfunayo iwe member of parliament Luttamaguzi ofuna omusala gwa sente bweziti ne tulage ku nfunayo eri relation kwene emmotoka gye waguze ye miliyoni 700 kale tulage elimination kweno hoteli gye wazimbye kati bwotamatama nga property yonna bagikwata nga bagitunda sente zijjayo mu treasury era Rwanda bannabyafuzi baitu basanga nga banyagulula owulira sebo ni kati wano oli atuuka n'okubbako amabaati g'olunaku ababba amabaati kati banyona baamalwa ne bayitako eyo ne mubawaana kubanga babasuulira ku bukunkumuka nga General Museveni bwasuulira bannansi nga amaze obbaavuwaza ne babasuulira obukunkumuka ne bakuba mu ngalo
General Museveni bamala okubafuula ababundabunda ne yeefuula mbu ate ataddewo ababalwanirira ku ttaka naye ng'akimanyi. Bwe bamala okubavuwaza ne batwalako property temwagaana okwebuuza nti bamanerendaazi bano bakoleraani bw'abataddewo mu bbanka buno ne bano abagenda mu bitundu by'eggwanga nga bonna boogera olumi lumu they are manerendaazi. Kati kana akakiiko ak'ebyokulonda kati mukole ki? Tusaba electoral reforms nga twetaaga akakiiko akeetengeredde okwetengerera. We are talking about the word independent. Kakati omukulu ono n'abateekawo mangu nnyo. Abantu okubateekawo eyali omu ku saidi yaffe Honorable Norbert Mao n'abayo n'agamba nti tewaliwo ssente zigenda kukola reforms, constitutional reforms. Kakati bw'oba otaddewo tokyokooza musiraamu gundi nti omusiraamu azze okukugamba nti enjala ennuma n'omugamba nti tetulinaawo mmere naye wuta ku supu w'embizzi oyo. Bw'aba mugezi omusiraamu nga kibirango akuyoola okuyoola okimanyi mu lusiraamu akuyoola tebaamunenya naye bw'ompadde ku supu ono ate ediswahaba bagamba nti fe abakati kirugamba oyo wakireebereebe. Kakati olwaleero singa buli muntu eddoboozi erimuliko ng'amaloboozi ge mufulumya nga mulidde nti waliwo omubaka wa palamenti yafunye miliyoni 10. tubatabukira n'osanga owamawulire ababaka bafunye 10, n'osanga omukadde agenda ku luze ye Nakaseke twe bafunye 10, kansala bafunye 10, oyitako eri wansi Nakasero abali mu tulabeyo n'eri wansi mu batraders mu kikuubo ababaka bafunye 10. naye sinawulira bagamba nti abasajja bano batutwala mu siivowo. Tuyinza okuyingira siivowo gye tutasobola nammwe abazimbi amayumba agalinga amawoteeri nga temukyasa ebintu bitandikiriza mpola. Abasajja bagamba Gaddafi nti owaaye ng'ojooza ennyo bannansi okyakala wenna obugagga bw'eggwanga obufudde bubone abakoddomi bonna abaŋŋandazi obwa Libya puropate za Libya zizo bannansi bakaba feno nga batusomesa bannansi nga tuli be Libya ng'omwana wamala okusoma Libya mubakuwasiza omukazi mubakuwa ennyumba ne bakuteerako n'ekidiisi kya TV mu DSTV ng'olaba ya bwerere ne bakubuuza owaaye onoonywa kututa ku makyanga naye tugenda okulaba abalibya nga bakeera ku makyanga bagamba musajja gwe tugenda kutandikako mpolampola abatuyambeko batuyambeko naye jagenda nasooka agamba nti waliyo emesezi zizanyira wano mu buyinza bwange awukurashidemu nebaga musajja ono nga yeefudde mawale nga sebo butabani bwa Gaddafi nga butambula ku sitwiti kuli eri bwe baagala bwe batemula bwe baagala bwe bakubanti bwe bakuteekeyo bwe batokolize na Gaddafi business ne butabani bwe nga tusobola kusurvivinga bakazi b'abantu nga batwalanga be baagala. Abantu be Libya ne bagamba abasigalawo bajja kusigalawo ku likodi olina okugenda ne bamutandikako sebo kanguwulira ebyafaayo bino biwandiike nga omubuuka mutera okuwandiika ebyafaayo. Gaddafi yeyeko omu ku bagagga yali ye pulezidenti yali asinga mu nsi yonna atamanyiddwako malaalo ge bamusuula eyo. Gaddafi ye mugagga yali asinga mu nsi yonna pulezidenti yali asinga obugagga ng'alina golodi nga bw'ajja mu nsi n'amasimu bagajjako akuumibwa obuwala obw'amabeere amawanvu. Nkubuulira sebo mukamange era nabirabanga ku kisaawe wano sinyumya firimu nga bwakumba bitanka bye bimuwerekera oyagala ku $, oyagala ku pound nga bwe yegomba ekibanja kyo kubanga amateeka gonna ye yali nyini makooti nga bwolaba omukulu wa wano ye nyini makooti asalawo you not give these people bail nga bawakanya Gaddafi nga babatwala ekitalya nga bwolaba bamachete n'abalala baana banuku abajjudde makomera nga baganda ba Gaddafi bonna beddiza yakula simanyi ekibuga kye balinga bakite ekyenjawulo ekibuga kye ekyenjawulo ng'ayambala amagolodi wano ng'enkofiira ya golodi atambula ne pisito ya golodi. Okimanyi nti pisito yakuba Gaddafi ye yagyegulira pisito yakuba Gaddafi akavubuka kamusanga nayo ne kamugamba olina okugenda gwe nakukola ki omanyi mu biseera eby'oluvannyuma Katonda akulaga nti yennyini byonna nga takyalina WhatsApp oba omulambo gwe baguwampisiza ezagulya oba baguwambwa ezagulya genda akadde katuweddeko n'olwekyo sebo nkugamba bwe wakakiiko k'okulonda
wakakiiko k'okulonda bannansi mubatadde mu bikemo bingi naye temubatwala mu bikemo ne bwe baba bakuwadde tubamanyi bulebe NRM ekifo kisuulewo mugende ku kitebe ky'NRM waliwo emirimu mingi owulira ssebo tewali mujega yenna asobola kukkiriza mwe bakaada b'NRM mu biseera bino eby'oluvannyuma nti mujje mupuliveiringe ku kalu wali eri mukimanyi nti abantu bangi bali ku kisenge ku lwammwe mukimanyi bizinensi z'abantu ezigenze n'amayumba gaabwe ku lwammwe bwamanerenda kuba bannansi mubanyunyuuse obugagga bwabwe bwonna ne bubutwala mukimanyi abantu abaluzinze ettaka lyabwe n'ebibanja nga bafuuse balandless nga babundabunda mu nsi yaabwe nga muvuna zi square miles mukimanyi bannansi abatakyafuna ddagala mu ddwaliro olw'essente zonna ze munyagulula nga muziwa abayindi babakolere n'abakyayina n'endala nga muzifulumya naye mukimanyi okukaaba okuli ku mitima gy'abantu nti Uganda tekyalina ba leaders erina ba politicians n'olwekyo abantu baffe twagala kubalwanirirako ku by'ettaka minisitule yange yaguddewo ojja kujja ku palamenti oleeta petition ab'egindi ab'ekasokoso babadde bajja ne Lukwago yanga kira yanga olunaku lw'enkya naye olunaku lw'enkya tubadde tuli ku BFP kati ate waliwo reports zenoonya mujje ku lwokutaano ab'ekasokoso kati ab'egindi ab'ebukasa mwe mwaze 20 of you ne muleeta petition tugenda gitunulya n'abalala abaleese petition zammwe ez'ebisaawe bya budget framework paper si bonna bagaggawale budget framework paper bw'oba onoonyako nja kubayambako ku bibanja tugenda mpola era nabasaba noonya ba lawyers pro bono lawyers 50 of them balwanire ku bantu baffe ku bibanja tugenda tambula tusomese ab'omunoosi bampita sinaba kugenda Honorable Gilbert Olanya bampita ne bannaabwe tugenda tula naye nga kyetubasaba aba South Africa bakita obuntu bula mu kikulu buno obugagga bwe bukuŋŋaanyiza bwonna obubajjuddeko mu kibuga mutambula mukadde ekiseera kigenda kutuuka nga n'okuwulira ku linnya lyo ku kyalo bayiga yayogedde ku linnya lyo temulaba nti muli bakitalo temulaba nti emmundu zibakuuma emmundu ezo zemukuuma zezigenda okubatwala empya ezo abasirikale abo abasula ng'embwa bemusuza ng'embwa mu biyumbayumba n'abapoliisi ne mugaana okutunuulya ku welfare kubanze ne wakubadde ndi mubaka wa palamenti njagala welfare y'omusirikale etereezewe owa poliisi welfare ya dokita welfare y'omusomesa nabana abantu mwe mulowooza nti tebalina nanka n'omuntu oyo gwogoba ku nnyanja gy'abanja essimu yange yeeno gy'abadde akola essimu yange yeeno ey'abantu baffe ab'ettaka essimu yange eri 0757 Honorable baliye kunkulamusizaako munakodeeyo ayeye gyokobere kadaaga ayambe kubasoga kubikaado Vincent nkulamusizaako wekitiibwa Nanjwenge Vincent Semuko nkulamusizaako wekitiibwa Nanjwenge Kabere nkulamusizaako Kyamaani Ashraf Sebo nkulamusizaako wali Semuto mukulu Sozi munnamawulire Semuto naawe nkulamusizaako bonna babadde bakulaba Mutibwa Sam n'ababaka ba palamenti baffe Honorable Panado Kodeeyo n'abalala mwe n'ababadde batulaba webale nnyo minisita bw'atyo bw'atambudde olunaku olwaleero minisita ow'ensonga ez'eby'ettaka n'amayumba mu gavumenti eri ekisikirize ate omubaka mu palamenti abawano be bagoba ku ttaka bajja luli eri nga banoonya wano ng'ekkololo bayitawo waawe bagoba abantu abanyoteeka satellite city enamba yo bagitegedde kakati bajja kunda badyaga wiki abaavu mugenda kweyongera okuba obubi ate mujjukire nti abakulu abafuga eggwanga lino balivinga mu nsi yaabwe tobabuulira oba ofaanana otya bo bakyali mulakizale zaabwe so naddala mu abantu ababeera mu kyalo mbakubira omulanga mutunule expenses zemukola abaana bagenda kuddayo mu masomero tubasaasira abamu ne school fees za ttamu ewedde mubadde temunazisasula naye economy embi nnyo ate sebo nzikiriza nsaasire ne ku basuubuzi nalabye omwogezi waabwe mukulisa Sekito nga yeekalakaasa tugenda munamu kwekalakaasa emisolo gisuse baana abasajja abafuga eggwanga lino tebafuddeyo ku muntu wa bulijjo empowerment Amini bwe yali afuga eggwanga lino yawa nnyo bannansi amaanyi black empowerment economic empowerment Amini gye yabawa ng'abaddugavu abawadde abayindi n'abagaba badde ewaabwe era teri muyindi Amini gw'ataasasula
kati bano bannamu ababafuga abajje babafuulinga baba mumwe mwabawagira mu bamukuluisa Sekito mu nsiko z'eruweero eyo bano bannamu bafa kuba China n'abayindi bwe balaba bano be bayita ba investors abajja wano abakozi baabwe be batuuma ba investors babaleeta wano ne bamuwa ettaka lya bwereere ne bamuwa omusolo nga tasasula bagita tax holiday ne bamugyeyo ne ku ssente za gavumenti omuwa capital ng'era walaba ono omusajja kalanasani nabana abayindi abalala bemwebuuza nti lwaki bano abayindi baba biibiita n'abachina abo siba investor nga bwe mukisuubira bakozi babana abasajja nti basobola bagamba nti ssente zababanyagululamu baziwawo baddukanya amakampuni gaabwe so yensonga lwaki mulaba nti eggwanga lifaanana nga bwe lifaanana naye mwe abakyatuuliza njagala kubagamba abasuubuzi bafa emisolo abamu bagaddewo abamu bali eyo mu kyama babakolimira basajja mmwe ngamba mutulaba basajja mmwe abakaabiza buli munnansi mu bizinesi yonna era buli batulaba waliwo ennaku ezo ekibinja ekyajja ku palamenti nga kyesonda ti ababaka mmwe mutukaabya netubagamba tubaddenga tubagamba wano nti twegatte His Excellency Kyagulanyi bagamba twegatte tufune obuyinza ne mugamba bannabyabufuzi mweyongereyo eri temujja mu kikubo temujja eno tulemesa kukola kati ate mutunoonyaako ki we are not business people, we are politicians. Mutunoonyaako ki because the Bible ekugamba kola ekintu mu budde bwakyo ebiro biyinza okutuuka nga biiseeko kakati muli mu kasonda teri alwanirira musuubuzi omusolo guli waggulu amasannyalaze gali waggulu kiki ekitali waggulu amazzi gali waggulu ge bajja wano mu kireke Victoria ne bateekamu bino sima babita bati ebyo be bateekamu ne bapampinga ebidagala ebyo byerabidde babiyita bateekamu nago gali waggulu buli omu ali mu buzibu so njagala kusaba bakama bange aba URA Uganda Revenue Authority tewali nseeta wa musolo era tewali muntu akeera ku makya n'agaana abantu okuwa omusolo kuba owa omusolo services we zitambula naye think about the taxes emuyinise bannansi abantu bali eyo yaleetanga container 5 leero ne half container takyagisobola kati nawulidde nti n'engoye muzipima kilo beegatta abasuubuzi beegatta naga nti wayi tuyiwe mu kikonteyina kimu mwe temunnaba mukyagatta omwage atugenderera atusuubulire okusinga tiketi na biki bya bbeeyi nnyo temunnaba mmwe temunnaba ab'ebikajjo ab'ebikaado aya nalabye bava kuvaidinda that eastern region bazze eggulo mu parliament zoning system tajagala nembagamba eyo issue y'ebikaado yali badde solvingibwa before the right honorable former speaker of parliament Kadaga. She had the powers, she had the authority. Zengali mu parliament ene wedde ye10 Kadaga yalina obuyinza yalina powers yalina authority buli kimu yakirina okusolvinga okugoba ebya zoning kuba mumanya abasajja bano buli kimu bakiyingiddemu bana abasajja bayingidde mu byennyanja mulaba abantu baffe babattira ku nnyanja beefuula mu balwanyisa nvu bambi nga titulina poliisi malini bayingidde mu vanira nkugaba n'abasajja obategeera bayingidde mu kasooli be bamaditamining ebbeeyi y'akasooli bayingidde mu golodi era ensonga lwaki olaba minisita wa energy omukyala Nankabirwa yajja mu palamenti bukwaku n'atugamba nti abasajja baganya okuwa omusolo gwa golodi kubanga you know those families ezisima golodi ekamalenge eri ekasanda abasima golodi w'ekalamoja n'ebirala byonna ne gwe babba Congo gwe bayisa wano they don't pay taxes kakati njagala kubabuulirako mwe abantu baffe abasuubuzi ab'ebikaado bw'obaddeko kubanga estikimata ab'ebikaado zoning system gye baaganye zoning system bano abasajja ab'ebikajja abo be mulaba ba managers baba n'abasajja ba groups zino ze mulaba and they don't want you to be empowered financially bagala bakuumira awo mubeere mu bwavu nga buli kaseera onoonya kusabiriza iwe survivor honorable kyenagitegeddeko zoning system nti bw'oba olimira ebikajjo mayuge tokyakkirizibwa kati genda kubitunza factory y'ekamuli anti kyenkugambye omuyindi wa mwagala awo basaadayimwe okuggyako engalabi zammwe nga tezikola kakati tuli mu free market economy oŋŋaana otya okutambuza ebintu byange free market economy omukulu ono yajja ano ng'atunda amakolero gaffe Museveni yateekawo gye bayita liberalization ndowooza wagisomako n'agamba nti mu liberalization waliwo free entry free exit free marketing free resourcing of labor
nekakati mbubazoninga bana abayindi mbabuli ababayindi si bayindi bakozi babana abasajja sente zebanyagulwa of recent nze mbadde vice chairperson wakakiiko akamu ku bupaaka mu parliament kati office auditor general owekitiibwa John Muwanga bwe yabadde aleeta report eyebbanja eritubanjibwa erya 97 trillion bamubuuzizza gwe sente zino ozireflectinga ku ground tubanjibwa public debt yaffe officially ng'ogyeko ziri ze beewola mu kyama ze mutamanyi era n'ensi zeetamanyi ffe tuzimanya ezitateekebwa kunaka officially batubanja 97 trillions but if you ask General Museveni a question nti tulage sente zino ze waziteeka malwaliro nedda waziteeka mu makubo nedda waziteeka mu basawo nedda waziteeka mu poliisi oba bamagye nedda waziteeka wa kati mwekiri eri bannansi kubanga abasinga mubongoota osanga omusajja eyasoma naye ng'abongoota ng'ataasoma n'osanga ow'omukibuga abongoota ng'ow'omukyalo n'ow'omukyalo abongoota ng'omukibuga kati enkugambye nti issue y'ebikajja ebyo don't take it lightly. Sugarcane growing business is the life of people in Eastern Uganda. Mwabalemesa omukyere ffe twakulanga tumanyi ti omukyere guva mu Eastern region nga tuulirako ebyalo ti Busembatya Namutumbe eyo nga balima they are very busy nga kizibu okusanga omusaada omusogo oba from Eastern region ng'asabiriza kati mwabagobayo mubajeregambo basiisi ba chapati nemwe nga temuzisiika kakati kye twagala okubagamba bagundi ebikajja ebyo take it serious nze nabaddeko mu komiti awo nga bazze nga mbalaba ebintu buli emwanyi zonna baziyingiddemu tubeera ne twebuuza nti abasijja bano abali guride abatakuta yatuya babba kino babba kiri kino bakijjeeyo mugenda kulaba abantu kyebo nga batandika okwetuga kino kikubuuliddeko wano ndi ku baba ogenda kulaba nga abantu bagula emiguwa nga beetuga bwe balengejja ku bizimbe bya gavumenti kubanga abantu bakooye kasita sente bazisiga wano ate ziziriwa ng'obwavu bweyongera. When Amin was the president of this country he empowered so many Ugandans naye bano beempawalinga famire zaabwe n'owulira nti be babba ne sente z'emmwanyi nalabye kana akavubuka ke baleese akali kakola ne mukoddomi wa Museveni nga bakagamba wabba $20 million. Can you explain that money? Ugamba mwami tugume tewabalabye nga beetwala ne kabusenga munne ayamwe kufi fama naye bw'otuuka mu byalo eyo mututamiza n'ebyobufuzi basajja mmwe buli muntu gw'otuukako ali bubi oyamba ono kati ennaku ezo waliwo omukyala neiba waffe omwana emmotoka yamutomera omutwe guvunda obwongo talina ssente onalebo tuyambe mba nkyali awo omukyala yabadde azaala omwana n'amulemerera ali eno mu ddwaliro bamukutte kwegamba we are living in a very sad moment. Kakati ab'ebikaado I don't come from Eastern Uganda, neither do I grow sugar canes. Think about these people, they have a point. Ati abakulembeze baabwe nze nagamba right honorable former speaker Kadaga ne mugamba nti naye nyabo waliwo NRM obadde olina powers nga ne Museveni gwa mugirawo ebisanja afuge nga bwakoowa ne batukuba emiggo teri yatukompasetinga nga ne banjuze suuti yange na nina akajijja China n'essimu yange n'obawolereza kakati tosobola kuyamba abantu bava mu Eastern region n'omaliriza ekintu ky'ebikaado n'okigoba nti zoning kubanga she had powers nakirekera bana abasajja kubanga bo baagala kuba bibiita mbutukwate empola fetu owning ebyofuzi fetu owning ebyenfuna fetu owning n'obulamu bw'abantu gwe tusalawo kutemula gwe tutemula gwe tusalawo abeerewo kati gwe speaker wa parliament yali speaker wa parliament Kadaga now you a minister deputy prime minister wali badde okwata abantu abava mu regionium you people have been impoverished by this regime you support NRM regime gyobadde mukada for more than 20 years more than 30 years nobagamba nti General Museveni lwaki tetuyamba abantu bano ababonaabona ku bikajjo omukyere mwabagoba mu swamps muziwadde ba China n'abayindi be baziri mu swamps bambi those people used not to beg. I studied in Eastern region Mujinja nenga they were hard working people. Jinja it was an industrial town but now it is becoming an industrial ghost of NRM regime and some fake people baba twalere mu bibozi by'okuwagira ebyofuze ebitakoma nga nabo balaba nti ensi yaabwe efudde. Where is the pride of denial?
kubanga ffe boyogera ku Nile talking about Ridinda, the pride of the Nile. N'ennyanja yonna bagibagobyemu, abasijja beddiza buli kimu kyonna eky'eggwanga, education system bagise abaana ababo babasomeseza mu nsi z'ebweru. The other day I was in Makerere University. I left Makerere University in 2007. Ninga ndaba yonna efuuse nga Ghost Secondary School. A former Harvard of Africa, Makerere University, ng'ogituukamu buli kimu kyonna oyinza okulowooza nti twakava mu lutalo. So kakati ekyo ntandise n'ekyebikajjo. Kadaga, former Right Honorable former Deputy Speaker, now you a Minister of a Deputy Prime Minister. Kwata abantu bo bayambeko ku b'ebikaado. Kwata abantu bo bayambeko ku bikaado. You still have the powers. Deputy Minister Deputy Minister aba akyalina amaanyi. Ate honorable, why should you work for foreigners and Lukia Nakadama ne mubaka mu parliament abusagala kumanya ate Deputy Prime Minister Deputy Prime Minister kakati Nakadama mu byenaalemu beekwata n'obawulira musibe tugenze kunoonya byenaalemu wakite mwekwata ne muyamba abantu bamwe nitumube empawalinga and these basoga people have supported you all along ne mubasabe ebifo ne babalonda nga mu bululu. Why can't you help them ne bajja mu parliament ne bakaaba as if they don't have leaders? You have powers, you belong to singa mubadde opposition ngono nalebo gundi ono kyebakutika opposition baligame tya onelebo kyebakutika. She has no power because she's not in the mainstream. But you in the mainstream, help your people in Busoga. They are dying. The other day General Museveni yajja nakukudalira nti obwavu buli eno bunya n'okuwunya. Can you imagine omukulembeze afuze eggwanga for 40 years nga babambaza ne bitisati bya kyenvu ne mumuzinira ne mumuwaana ne mujjeno ne mumuyisiza ne constitution ne mugikuutiza atufuge paka bwalifa najje wamwe n'abakudalira and still support them and abantu bamwe ne bajja wali mu parliament. I saw them nenefuula gwe kitalumye naye kinnuma. Right Honorable former Speaker of Parliament Kadaga, you have powers okulwanirira ab'ebikaado. Help those people. Kati akuse mukama wange ntandise nako abeidinda temukobanga nti omusaada teyabalwanirira era akakiko ka trade ndoza kayambire ddala abantu. There has to be a win-win situation. Omuyindi naye alina ensonga ze. Omuyindi if you were muyindi naye balina coexisting. If you were muyindi your powers are optional. Ebyetaago biri optional. If I think about our citizens, I cannot go to Bombay and start giving orders nti kangende Bombay nzoninge mwanyi zange. How? Is it possible? Is it possible for a person from Uganda to go to India and start giving special orders when Indians are there? Special interests. Era kyembuuza abasajjamu abafuga eggwanga, are you really Ugandans? Are you really Ugandans? Why should you make Ugandans suffer? More sectors, mu trade bakaba, mu bikajjo bakaba, mu mwanyi n'obusente obuvayo kubayambako tuulira mubawa bali bantu bamwe era ne babubba ne basigala nga batambula ku streets. Bwe musanga obwana bwa nupu obutalina musango ne mubuteekako emiguwa obumu ne mububuza nawo. Kati nkugamba nti Right Honorable former Speaker Kadaga ntandise n'ekintu kyaimwe ekintu kyebikaado. Help basoga bayino you have powers in NRM. Nakadama help your basoga bayino you have powers. And also other people I've talked about Kadaga. Chagala kumanya abo nsandise ne Kadaga kubanga had powers. Chendoza ntindoza amanyi mukyagenda kubanga enikyali bill. Amanyi gawano mukyalira amanyi agakyusa. Amanyi gawano nkubuulirako nga boogala bigwange litambula. The indigenous people no longer matter to General Museveni. His major interests are embedded in foreigners. Aye muyindi come and enjoy. Aye mu China come and enjoy. Buli citizen yenna goba olaba wano bakusuffocating oba oli mu trade oba oli mu ki. Kati ffe mwanyi zaffe mwazitugobako zammwe ne mwekweka mu peneti naye era nazo zammwe. Tuli makasooli waffe n'ogamba kijja kubeerawo ku byabufuzi kambeera ekyokulabirako. Ogenda okulaba nga kilo bagitadde ku 650 oteekamu miliyoni 5 bw'otuuka okungula miliyoni 3 n'ekitundu. Who has interest of our people in Uganda? Nobody. Nabana abakulembeze bwe twali badde tusuubira bonna abasinga bali highly compromised. Ntandise n'ekintu ekyo
kubanga ndaba abantu baffe babonaabona nnyo ate abasajja abafuga eggwanga lino they have no interest in Ugandans. Kati obalaba leero n'enguudo mu kibuga batandise okuzeera baziyiwako n'amazzi nobabuuza bulijjo muliruddawa sebo nalabyeko oluguudo lwe bayiwako amazzi nga bwe bakuuta ng'akuuta mu kinaabiro ab'empira z'amazzi balyawo bagira neŋŋamba ate mwe twagala kubasaba abannaamu bwe bagenda oda gye mutaddewo esigale oda esigale gye mutaddewo okujjako ekisinga okunuma. Think about these ordinary citizens of Uganda we musuffocatinze bu business bwabwe. Tugenda kuzayo abaana ku masomero wa boda ogaddewo business ya chapatiye wa boda ogaddewo wakolera n'abano bamufuna mpola bonna mubagobye mumulaga abayindi abazungu abaze munamu mbwanu tewali bantu baavu n'olwekyo abaliwo bonna bagagga tetuganye naffe ezenkiiko tuziwagira okujja wano because it exposes Uganda to the international world. Naye kakati gwe bw'ogamba nti omuntu gw'osanze omufuna mpola omugoba ebbanga lino lyonna tugenda kuzayo baana ku masomero abalala bafune obusente bwabwe obuba surviving on daily basis tugenda kukola tutya. Honorable kati omulemu katono